yeffeefa baleetedde abantu obusungu tubakuba tulinga beekotoliyo jina Nabzoliota oli bulungi mukwano nange nina obuzibu obuntuuseeko nagenda newoleza waliwo omuvubuka yakwata ku NBS yeyita kati oba yeyita Mr. Yeffeyeffe yeyita Yeffeyeffe nagenda nemwewoleza ssente naye nazimwoleza mu bwafuna anti waneeno we tutuuse mu Uganda tubadde tetunnafunayo musajja representinga kyali waffe Bautaza Ebanga n'ekyayika atono gwe batandise okubeera nga bapiininga abaana ab'obuwala bali mu kubeera nga bakaaba olwedde mu Equatorial Guinea oli abayisizaamu ddegaali ate naawe lwakuba bannayuganda bo challenge webeera weeti yo bannayuganda tujja gisobola ey'okufuna abakazi ebina eyinza obutasoboka olw'ensonga za ssente nti n'abasajja baavu oba enkonomi nga yo teyinza okufevalinga kubeera ng'osupplyinga ssente zifaanagana weebatyo ku bakazi bina naye ate abakazi okubabbako ssente wanaye n'abasajja mu ggwanga erya Uganda eno challenge mwa mugenda gigira ono omusajja olwedde bamutaddeko dda omanyi omuntu okutwala mu image ey'oli ebanga gwomanyi kyobeera oliko abamu bali mu praising abamu bali mu kukikondeemi nga ssaawa zino eno ono afeze mukazi kyokka kiteeberezebwa okuba nga mbu akolera Next Media oba ekitongole ekitwala NBS, Sanyuka TV, Salamu TV, Nile Post bingi nnyo Next Media kati ono akatambika nkakutereko okubaje katandika paka ate ng'era agisebugwawo avuddeyo okubeera ng'akunaazaako ennaku gwe wenna ayita mu kusoomozebwa okw'enjawulo ng'akulombera edduwa olina bizibu bya bizinensi onoonya mulimu visa relationship ebizibu byonna eby'enjawulo ajja sobola bulungi nnyo okubeera ng'akulombera edduwa ng'omukubirako ku nnamba yeeyo ey'essimu mukwatagane naye nazimwoleza mu bwafuna okuva ogwokuna paka kati aganye osasula ssente simanyi kye ngenda kukola gye neewoleza bazze wano ku dduuka ne bansalako kati simanyi kye ngenda kukola mwana gwe simanyi kye mba nkola omuvubuka takyakwata kati simu zange nawe mukubira ku simu endala era takyakwata ne ku WhatsApp takyanziramu kuba namweza nga audio ne mugana ssente nga ziruddeyo ne ku WhatsApp kati takyanziramu simanyi kati yeffeefa baleetedde abantu obusungu tubakuba tulinga beekotoliyo jina we are making history tukola bye batatusuubiramu kukola mugenda kwetuga kubanga yekyali nyanjula tetunatuuka ku ntandikwa ya nkomerero